Bintu bizibu. Wiki wetandikidde lero naku lwa Monday. Wiki eno gye tukubya amabega abasajja abizonto byavaayo ne bigamba omusajja yagwa. Era amawulire nga gatambula ti omusajja bamulaba mu nzikiza ekira atambula asobasoba ku gate ayagala bizonto bigenda okuzuukuka ng'ali munda. Era amawulire ne gongera okufuluma nti Dr. T y'omu ku basajja abatambula tebava ku layini z'abasajja akuba essimu basankozi missed call ez'enjawulo. Omusajja yagala kudda mu bizonto. Omwana bw'ave wa taata we ng'amanyi nti yakola ensobi bw'atuuka eyo ne yeezuula ageddayo wa maama oba ewa taata n'agamba taata nsonyiwa bizonto bye bitaata. Ate ekyo nakyo yagala nkubuuza nsi yonna n'ekimanyi bizonto be bataata. Bo basigadde bayimiridde wakasigadde agenda mu maaso gwe bagambye wagwa weetaaga kusimayo na nsululu oba kyonna kyonna. Kakati muzeeyi tukusimeyo oba kituufu oyagala kuddayo mu basajja. Nabagamba buli kaseera nkyogera buli lunaku nti mu mathematics bw'ogatta 10 ne 10 ofunaaga, naye mu bulamu bwa bulijjo osobola okugatta 10 ne 10 n'ofuna 4 oba n'ofuna 0 oba n'ofuna ezi. Ekyo nkyogera buli kaseera. So social media bwenkola video ku volongoto kubanze nasigaza volongoto ebintu byange kati hardly bisharingibwa, it's hardly shared to other pages because the Dr. T nine byange byenzikiririzaamu not necessarily Museveni yekka ne n'obulamu bwange bwenjagala okutambuza ne byenna mu mind ya ate nteekeddwa obituukiriza kubanga nagamba abaana nga ndisemba buleyo ne mbaga nze ngenda kukola ku Simba ne bawakana Semba bule katuli mu kyalo ne baga nze ngenda kukola ku ki nze gw'omulaba wano naye nga amazima 28 eyo n'emyaka 15 16 okuva mu bintu by'okuzimba olinnye linnyo otuuke ku Radio Simba nga balaba kikalu kiki kizibu bakalo bampulira ku Radio Simba. Nze njagala buli muntu alaba video eno alamba ebigambo byange. Nze sidda mabega bw'ogamba nti nagwa nyinza okuba nagwa mu maaso go kyokka ate oli akamba nagwa nga akyogerera ku video gye ndi mu kukola kubanga nkola video ne zitambula. Kati bwenkola video nefuna emitwalo 10 ne kubaako abakomenti nga 3 kitegeeza emitwalo 9 buka 7 mu lusanvu sitegedde kye bandowooleza. Kale tugeze emitwalo 5 teginjagadde naye na mwaka 7 kikoze gitya kakati nze ninga Yuga Chiiki ebeera mu supermarket wokka. Nze nsigala ngamba oli nkoko ya Yuga Chiiki waliwo brands nyingi ez'enkoko ne Yuga Chiiki eri mu supermarket wokka era buli ajaga akisanko. Lwaki weefaananyiriza nkoko? Yes, anti mugambe brand ya Yuga Chiiki expensive things appear in quantity. Nze sigenda na muyeeye nina byenjagala tentekeddwa bituukiriza. Gwalowooza nti nagwa it's your passion gwolo ndowooza yo bwetyo bw'ogamba nagwa ate ng'olaba video yange mba nkwewuunya abanjagala mwebala bazonto gye bali bakola emiki emirimu gyabwe. Kati tutambule oyagala kuddayo mu bizonto ebintu byonna nze sidda mabega. Nze naleeta bizonto nze nabinona ku Simba ne tutandika okukola Good enough bali basajja basimba balina talent nayo ne batandika okukola ki ekyabwe. Kakati nze si competing ani aleta idea nze nagenda kusimba gwa draftinga nze nagenda kusimba ne bagamba mani tugende tukole tugenda kukola tukole bwetu ne kasogamba kidomole yenga asalizaawo kubanga bwe tuba fembi tukwatagana ne tujja ne tutungisa uniform ne tutandika okukola bwe tufuna ebitukanyiza mu Uganda wano oli waafaayo nayogera ku Bobi Wine yagudde musiru talina magezi future ya gyonoonye ave mu politics akole ki naye yo ndowooza y'abantu abamu. Tudde ku volongoto tudde ku volongoto kubanga ebintu bibadde bisatulatinga clear up the air. Kituufu wagwa oba kituufu oyagala kuddayo mu baa Dr. T kale Dr. T nagwa n'ennyonooneka sikyalabwa videos anti bali aziraba nasiri wala nayavuwala era nsaba banna enzireyo bizonto ndoza wati kyebagala okukola nawe kyebagala okukola ki ne muganda wa Dr. T is a master of 1000 techniques. Kubanvuma konna ekiŋŋumya nze mbulamu bwange bwe mba nkola buli kintu mba nkibazi. Kubanvuma tekuliko sekalaala tekuliko wava munno kubanjerega tekuliko kiyimba fulima
wabula buli muntu ajja naawe muloba naavuma bantu baffe aba bulijjo kati nze sifa ku opinion ya muntu kuba ku kibuga najja bwogu mukama nanyamba nembako audience yenfuna bweba waliwo eyamvaako olwokuba nti nayogera ku Bobi Wine n'okwawukana ku Bizonto nja kufuna endala kuba Uganda erina miliyoni 47 oza miliyoni 47 zonna zankyawo olowooza ekitundutundu kya miliyoni 47 singa lukyakumakya ndikulanga wazeemu Bizonto Dr. Tinde wa kigambo kyange Dr. T nze nava kusimba nava kusimba neŋŋamba mukama wange mandeevu tewali radio empaazizza ngenze kukola mirimu gyange radio nyingi zajja ondaba ku radio ki ate nga nsobola okukola ku radio station simpitirivu naye nze nina obulamu bwange nina byenjagala ate nteekeddwa okubituukiriza ate size sirikonanga nti mu bubi nembulungi mu bubi tubugyeko mu bulungi nze nina byenjagala chokola tunda bankuwa Brian White tunda bankuwa Mbasaba Kawunga siga nti ndi mugagga nnyo naye nengeri gye neekumaakuma nembeerawo kino nkyogera leero tunulira Dr. T okuvale time will tell simple onakyoyagala ekira omusajja agambye atagenda kuddayo mu Bizonto ate era tagenda kuddayo okwegayirira muntu yenna gye yava era mbu talya bigambo bye nga bwazzaala alabikanga abigamba abantu ab'enjawulo kale amanya bamuta Allen Cruz and of course Mr. Handsome mbadde ne Dr. T Mr. Handsome ovaayo